Eddamuzi okulwanyisa okwetuma kw'emisango mu kkooti, abalamuzi ku madaala ag'enjawulo bazze basomesebwa ku ngeri gye basobola okuyambamu abantu ne batuuka ku nzikiriziganya wabweru wa kkooti kiyite Alternative Dispute Resolution. Ekitongole ki Judicial Training Institute kye kyakuliramu okubangula ku nteekateeka eno ey'abantu okutabaganira ebweru wa kkooti, ekintu ekize kikolebwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era ng'essiga eddamuzi lyasalawo n'abantu abasobola okukanyisa abantu abatali baweereza mu ssiga eddamuzi babangulwe ku ngeri gye basobola okukanyisaamu abantu. Olwaleero enteekateeka eno ebadde ku kkooti ensukulumu mu Kampala ng'era abalyoyi b'emyoyo ne bannamateeka be bamu ku abo ababanguddwa. Abeetabye mu musomo guno basoose kwawulwamu miteeko era nga buli omu abadde akubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okutabaganyamu abantu nga wabaddewo obutakkaanya. His background, how he has been working, his expertise, his training, his skill. In other words, to give or to create an environment that is very soft, calming, and friendly best to these parties. In such a mediation, there could be maybe fights, maybe violence could erupt because this is one party, you may be like two, or even just one person against maybe a whole village, and so it could cause some commotion around and escalate. Abakulu mu ssiga eddamuzi baaliko okuwabula kwe bakoze ku nkwataganya y'enjuyi ezibeera zifunye obutakkaanya. Remember, they have not been talking to each other. It's an opportunity for them to talk to each other. By talking to each other, the tempers are going down. They are listening to each other. But it's also an opportunity for you to study the case and study the parties. Listen attentively and demonstrate to them that you are part of their case, you like the case, you understand the work that you did in here. And we were talking and we said that Lila was the first place where the rules SI 14 of 2026 was rolled out, Guru, and now we are here. Akulira abalamuzi ba kkooti ensukulumu Jane Francis Abodo alina by'ayogedde wano. These rules are not just rules to be followed, not just any other rules. It is a fundamental shift for us as legal practitioners, because all of us, you in the legal profession, whether we are judiciary or the police or the prosecutors, all of us, I think, have one target. There's just one target that we are all aiming at, and that is we should deliver justice that is accessible, that is fast, that people can recognize, not justice that comes after 10 years, after 20 years, or after everybody has become so exhausted. Omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda y'omu ku beetabye mu kubangulwa kuno ng'era asiimye essiga eddamuzi olw'enteekateeka ey'okutabaganya abantu ababeera basoowaganye nga bali wabweru wa kkooti, ekintu ky'agambye nti bo ng'abasomi ba Bayibuli bakiraba nga kyaliwo dda. Emitonotono n'obutono ennyo bonna nga bugenda wa Musa nga takonsidalinga nga nkola eno bannaffe bano nabo gye bamaze ne bakonsidalinga strategy eyo njagadde Alternative Dispute Resolution Program. Enkola gye tuwulidde ekendeeza emisango nga ogikendeeza okozesa abakuyambako nga bali eri wansi. Okiwulidde kakati okukkakkana Yesu n'awa Musa amagezi n'amugamba nti wategedde nti munnange rondayo abantu abalala bakuyambeko okulaba nga emisango gino gikendeera. Era bw'atyo Musa n'alonda abantu abalala ku leva ez'enjawulo. Okiwulidde nga bwe waligambye kati nti LC1, LC2, LC3, LC3 ye bw'atyo bwe yakikola n'alonda abantu awa wansi ne bamuyambako ku busango bonna obulala obwa wansi, obusango ne buggweranga eyo.
abalala ababanguddwa nabo baliko bye boogedde. Lawyer ebiseera bisinga nabo era baba bagezaako okunoonya okulaba nti abantu batabagana era nga batuuka ku nzikiriziganya, naye nga baloya okubeera mu kiina obubi bwe kireeta nti oluusi baba beenoonyeza byabwe, naye ate abantu bennyini abali mu butakkaanya bwe batuukawo wakati nga balooya babbulooka bavuddewo, kiyinza okuyamba okwangulya kugonjoola ensonga. Mediation eno eyamba kubanga etwala just ennaku 6 ebayamba nti nno court process ebeera mpanvu eyinza okutwala over 6 years yosi nga mukyali ku musango gwe gumu, ate we mubeera nga mubadde ba mikwano like your friendship is affected. Okubangulwa nga kuwedde abeetabye mu nteekateeka eno baweereddwa zi satifikeeti. Kimoli Abdallah yakusakidde eggwira lino ku KTV Amalindiro.